njagala kugamba nti Mukama akoze bulungi okutulekera omwaganya guno ne oluggi ne luggulwawo enjiri ebuulirwe obwakabaka bwa Katonda bugaziyizibwe kitiibwa kya Katonda kirabike ennyala ya Mukama Mubuliizi webale kutwaniriza n'okutwanjula Reverend Lutaaya mmanyi obuvunaanyizibwa butuwamba oweekitiibwa Gastaloli mmanyi n'abalala mwenna abeekatwe Mukama yeebazibwe abeekasubi mwenna tubaagala nnyo Mukama yeebazibwe kale Katonda affe otuwa ekisa tukwegayidde mu nnaku luno twongere okukutegeera n'okukumanya obulungi bw'eri omwana w'omuntu mu Kristo Yesu Mukama waffe abaali naffe ku lunaku lwa lwadde lwa Mandi gulo tetwasobodde kubanga twadde ate tulina okubeera n'omukulu w'eggwanga omukulembeze w'eggwanga ku lunaku lw'abazira bitalo munnanga abyogedde n'abalala bafiiriddwa abali eyo betayogeddeeko naye mwenna bitalo abafunye ebirungi erinnya lya Mukama lyebazibwe eriyo abafunye babibizi bangi bazadde erinnya lya Mukama likole ki lyebazibwe ate eriyo abalala tekyogerwa keka naye tekyogerwa nnyo eriyo abafunye ku ssente gyebali naddala mu mbeera eno nga yali Mukama seebe eriyo Katonda bawadde ekisa kati nno mwenna bawadde ekisa mugirire ne kubalala ekisa ate temukikweka temufuula luyimba bannange sente zaabula zabulirawa azifunye weebaze Katonda twasoma twalaba Eseza Katonda bw'akubeerako biba bitya Katonda bw'abeera naawe biba bitya Katonda bw'akuteekako okuganja kwe biba bitya twaleka Eseza amaze okulondebwamu n'ateekebwa mu kifo mbateekateekera olala n'abakaddulubaale kaakati nosoma Eseza essula ya 2 olunyolo 15 musomi yono mwesize nti tajja kusoma siro mwesize era nammwe abatulaba mumwesige abatulabira batuliriza musumba fenga bwagambye Eseza essula ey'okubiri okutandika ku lunyiriri olw'15 era wagamba bwe wati nti awo oluwalo lwa Eseza omuwala wa Abikayiri kitaawe wa Morodokaayo omuto gwe yali atwalanga omwana we bwe lwali lutuuse okuyingira eri kabaka teyaliiko kye yeetaaga wabula ebyo Kegayi omulaawe wa kabaka omukuumi w'abakazi bye yalagira Eseza n'aganja mu maaso gaabo bonna abaamutunuuliranga awo Eseza n'atwalibwa eri kabaka Akaswero mu nnyumba ye eya kabaka mu mwezi ogw'e10 gwe mwezi Tebesi mu mwaka ogw'omusanvu ogw'okufuga kwe awo kabaka n'ayagala Eseza okusinga abakazi bonna n'alaba ekisa n'okuganja mu maaso ge okusinga abawala bonna n'okuteeka n'ateeka engule ey'obwakabaka ku mutwe gwe n'amufuula Nnaabagereka mu kifo kya Vasuuti awo kabaka n'alyoka afumbira abakungu be bonna n'abaddu be embaga enkulu embaga ya Eseza n'awa amasaza okusonyiwa emisolo n'agaba ebirabo ng'obugabi bwa kabaka bwe bwali ngende mu maaso taata okomye ku lwa 18 Kama yeebazibwe basebo ne banyerera emikono gyaffe abatulaba Eseza njagala kubazzayo katono ku byafaayo bya Eseza ajja muwala atalina taata atalina maama Morodokaayi alera bw'amulera n'atuuka mu mikono gya Kagayi olwo avuddeyo eri mu bunyage ayingidde mu nyumba mu lubu lw'abagenda okulondebwamu ani Kaddulubaale yaliwo naye yali ajeemedde ani kabaka kanaga nti ebyoyo bikoze ebyavasuti bikomya kakati kanoonye Kaddulubaale omulala Kaddulubaale muka kabaka Kaddulubaale omulala kakati bwagira n'agenda nti kakati we bituuse mutegeke ne bategeka abaana abawala kabaka mwana agira ki mwana alonda Eseza ayingira mu tiimu olw'ekisa kya Katonda naye n'amuteeka mu mikono gya Kagayi twamulaba nga yalera olunyiri luno lukomawo
lukomawo njagala nsomero olunyiriri olw'15 eseza olunyiriri olw'15 essula ey'okubiri abatulaba weewaawo bagamba bwe wati awo oluwalo lwa eseza omuwala wa Abikayiri kitaawe wa Molodokaayo to bwe yali atwalanga omwana we bwe lwali lutuuse okuyingira eri kabaka teyaliiko kye yeetaaga wabula ebyo Kegayi omulaawe wa kabaka omukuumi w'abakazi bye yalagira teyaliiko kyagira kye yeetaaga Kagayi nze kinneebatuse nnyo mikwano yange abampuliriza wakati mu buzibu wateekwa okubaawo alera omuntu n'amutuusa ku levo obutabaako kye yeetaaga Kagayi bw'aba alera eseza atuuka okugenda mukatuyite ku mukolo nga taliiko kye yeetaaga kubanga Kagayi byonna yabimukola ki yabimuwa tu si kumuwa buwi yamuyigiriza ekyokusatu yamulagirira ekyokuna yamulagira yamuteekateeka bulungi kakati njagala tuddeyo ffenna abali wano ngamba ffe ababiri ate nammwe abatulaba abaana baffe tubaleze tutya tubawadde byonna bye beetaaga bwe tugamba okubawa bye beetaaga tekitegeeza kubawa ssente tekitegeeza kubawa suuti tekitegeeza kubawa mmotoka tekitegeeza kubawa amayumba naye sooka omwana omuteeketeeke ibbanja lyetulina abaana bateeketeeke ffenna nze Katonda mpadde ekisa ky'abaana naawe ampadde taata mpadde nga weebuusabuusa ampadde ekisa kakati ndi ku bazzukulu neebaza naawe atulaba eriyo alina abazzukulu naye ekigambo kyenina kakati abazzukulu eka gye balika era kati kumakya abamu tukedde netusamba mu kapiira netuddukamu abaabo netubuukabuuka jjajja Mukama yeebazibwe naye ebyo byonna nga tubimaze abaana bali kulaabo ne bagamba jjajja buli kye twetaaga yakituwa jjajja buli kye twali twagala yakituwa tetwetaaze kuba ku byakitaawe kati baba baze mu ngalo zange bali mu ngalo za jjajja sibe guli Zabuli 28 olw'omukaaga lugamba luti oliraba ku baana b'abaana bo amakulu amwe jjajja ndabye ku baana babaki ekyo sikisa naye si kubalabako bulabi booti nti baluwa nti baabali nedda kola byeteekamu Kagayi style Kagayi yakola atya olunyiri luno lunsanyusiza 15 lugambye kinkomesezaawo Kagayi akomekkereza omulimu gwe ng'agukoze buki bulungi kakati Kagayi n'akola byonna mu matwale teyaliiko tandikira kuti teyaliiko mu matwale nti teyaliiko kye yeetaaga wabula ebyo Kegayi omulabe wa kabaka omukuumi w'abakazi omulabe wa kabaka omukuumi w'abakazi byalagira eseza n'aganja mu maaso gaabo bonna abamutunuulira well prepared well trained kategeddeako singa Katonda atubeera netutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe taata n'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe maama n'atuukiriza obuki jjajja senga kojja muliraanwa anko kati ndi ku lumi lwaleero anko neiba naye bw'atyo kubanga abaana bange bavunaanyizibwa neiba wange ng'abaana ba neiba nange bwe mbavunaanyizibwa byonoonese bwonoonese naye omwana yabanga waffenna okategedde taata ebusawulo omanyiyo ebusawulo temupulirayo sebo ojjujiyo naawe ojjujiyo labeyo kwegamba ku kyalo kwaffe twalinako bataata naye nga bonna batuvunaanyizibwa nti taata wange omugenzi yafeesa oniizi waliyo taata Kasumba eyazaala inginiya Mwesigwa mukristaayo wa kakati eriyo taata Katumba
eriyo taata nnyonyi ntono okategedde akutaata buli muntu ng'alabirira taata Misayire Musoke buli muntu ng'alabirira abaana baani bamunne okategedde ako naye kaakati tuli tutya kweyo layini ekinuma abasajja n'abakyala tugenza netwogera ebigambo bulungi Mukama mulungi ekiseera ki ate ekiseera kyonna Mukama afaayo Mukama yeebazibwe ebyo natubyogedde naye omuntu akamwa kafulumya Mukama yeebazibwe naye tayinza kussa kitiibwa mu mwana wa muliraano wawe oyo Yesu ki gwe tubuulira kati nga omwana wa muliraanwa wo oba afe oba alaba ennaku agikolese tebikwatako one awe kambaleke kubanga bwebwe naye ne mu nnyumba omukyala nga omulala yajja mu ngeri gye yajjamu Katonda gye yagira ki yamuleetamu oba oli awo n'asangamu abaki abaana oba oli awo abaana ne bamusangamu simanyi bwe bajja naye bakola ki bajja kaakati n'olyoka otunuulira ng'abaana beetaaga kulera abaana beetaaga kuteekako muwendo abaana beetaaga kulabirira naye maneyane bw'avaawo Yesu mulungi Mukama mulungi Katonda atakukkiriza kulera baana b'abanno oyo si ye Katonda gwe tubuulira omusajja ono Kegayi gwalera gwalabirira tamanyi buzaale bwe tamanyi gyava naye bamuleeta musibe captive bamuleeta mu buwambe naye ono n'amuwa byonna bye yali yegira ki yeetaaga ono omuwala teyalina waggwanga bamuleeta buleese eri kuva mu ggwanga simanyi olaba bwabwa obugwi mu ngalo Kegayi ne bamugamba nti wuuyo n'amulaga n'amuwa byonna bye yali akola ki yeetaaga asobole okuyitamu tuliziba meka ekisa ekibasindika okgenda mu maaso okategedde ako mubuulizi si yebbanja lyetulina nze bwe nzija okwogera ebigambo ennaku gye tuyiseemu ngamba n'okusobera olwa covid naki ebyo kati mbitadde wabbali kubanga ensi ekyatambula ng'egenda wa era tujja kgenda mu maaso olw'ekisa kyani naye with or without covid tuteekwa okulera abantu tuteekwa okulabirira abantu tuteekwa okuteekamu abantu ekisaanidde tuteekwa okuba abasajja n'abakyala ab'ekisa naye ekisa ekikuza eseza okutuuka wano mu maaso ga Kabaka omanyi we kiva ku Morodokaayi eyateekateeka eseza yamukkiriza n'amuadoptinga n'amulera naye alina bye yamugamba nti eseza tekakutandanga toyogera nze kankulere naye tekakutandanga era negye tuneyongera maaso ojja kulaba ng'eseza yasirika yamanya tugende olunyiri nga lugwako eseza n'akola ki n'aganja wano wagamba lugambye wano nga lugwako wagambye bwe wati nti eseza n'aganja mu maaso gaabo bonna bamutunuulira kubanga yalabirirwa bulungi n'aganja ekigambo ky'okuganja abalala kangende kamala okuleeta okuganja munna abanoonya okuganja kamala obbawe eddagala liri kati kikolo kyendeeta ekikolo kyenkola ki anti kuganja omukyala ntunuulira kuganja sikoyagala abalala baleese n'emmindi abalala biki banoonya kuganja mmindi ate oleeta yaki yali akukwana wamala kufuuwa mmindi kakati n'oyingira mu ddya oleeta mmindi oleeta bubugobugo oleeta kimba oyagala kuganja nedda olunyiri olwasatu ngeru ndeeta ddagala ngera 31 iga nti kuganja kumwagala ngera 31 wagamba bwe wati olunyiri njagala lwasatu olunyiri olwasatu ndeeta kikolo naddagala fukate emindi yo suula mukazi gwe naawe muwala gwe naawe okuganja kulimba n'obulungi tebuliiko kye bugasa naye omukazi atya Mukama
yanaatenderezebwa naye omukazi atya Mukama yanaatenderezebwa nga simba emindi ekuminyira bwereere ne sente zebakujjako za bwereere. Omukazi atya Mukama yanaatenderezebwanga, n'omusajja atya Mukama yanaatenderezebwanga. Embala eyali mu Morodokaayi kwali kutyani Mukama, embala eyali mu Kegayi kwali kutyani, kwali kutya Katonda. Embala eyali mu Eseza kwali kutya Katonda. Anti labwe bagabana bonsatule bagabana batya bagabana batya. Ntandise Eseza afunye okuganja mu maaso g'abantu ki bonna abaamutunuulira, ng'ayinza okwerabira Kegayi, eyamuteekateeka, ayinza okwerabira Morodokaayi. Lwaki twetulira bantu bwe banaatuuka okugjako omulwadde w'omutwe yayinza okwerabira eyamulera, ate naye bakwerabiranga teweemulugunyanga. Katonda abibbululira awalala. Mukama yeebazibwe. Katonda toviiramu ono ne bw'aba akwerabidde ono, era temuyombanga eri abeemulugunya abandaba nti naleera omwana wa gundi teyandabirira, nalera gundi teyanzijukira, nalera gundi teyanzijukira. Naye njagala kubuuza, olabika bubi olabika bubi, toliiwo, tonywa, tolya, tolina. Katonda akyusa bw'ati ebibyo mubuulizi n'abibbululira eno. Nja kubuulira embadde nkyanoonya kikolo kyabanoonya kuganja. Tuddeyo mweseza waffe. Tukomyewo Mweseza essula ey'okubiri. Tugende kunyula okumeka Tata Musumba. Egenda ku 16. Olw'ekumi wagamba bwe bati. Awo Eseza n'atwalibwa eri Kabaka Akaswero mu nnyumba ye eya Kabaka mu mwezi ogw'ekkumi, gwe mwezi Tebesi, mu mwaka ogw'omusanvu ogw'okufuga kwe. Otyo results 17. Genda awo Kabaka. Awo Kabaka n'ayagala Eseza okusinga abakazi bonna. Njagala osome with emphasis. Reverend Mary Womankulaba otulaba nzikiriza. Emphasis. Amen. Awo Kabaka n'ayagala Eseza okusinga abakazi bonna. Genda n'alaba ekisa n'okuganja mu maaso ge okusinga abawala. N'alaba ekisa n'okuganja mu maaso ga Kabaka okusinga abawala bonna. Mu Luzungu bagamba a foreign lady, a captive, omugwira, omuwambe alaba okuganja mu maaso ga Kabaka. Bannannyinimu baaliwo, naye omugwira, enfuuzi, okategedda omugwira, enfuuzi, omuleeta obuleesi ng'omuwambe alaba okuganja mu maaso ga Kabaka okusinga abalala bonna. Katonda bw'abeera ku luuyi lwaffe, ate omulabe waffe yaani? Ye mesigi yange. Katonda bw'abeera ku luuyi lwaffe, ate omulabi waffe yaani? Abaami n'abakyala abatuuliriza, njagala okwogera ebigambo bino gye muli nga ndaba eriyo omulala n'ekyemisana kigaanyi weekiri, naye oli bubi, ebirowoozo byalwadde. Eriyo omulala oyagala appetite ogirina, naye emmere tewagiraali. Omulala emmere weeri, appetite ogirina, naye message y'ofunye eyasengaawo omuyi oba eyataatawo omuyi, emmere egaanyi. Kaakati baabasabye obukadde bwe buti olw'okujjanjaba taatawo, senga, jjajja gw'ovunaanyizibwa, basabye bukadde naye oli zero. Katonda bw'abeera ku luuyi lwaffe, omulabe waffe, labayo Eseza ono lwaki tatuzimba leero n'atuwa essuubi? Lwaki tatuwa essuubi? Bamuwambi tebannamuwamba. Taata afudde, maama afudde, bamuwambye, bamuleese, bamugyeyo waabwe, babaleesewa
eno Babuloni babaliisi ko Morodokayi kale kankulere simulaba Katonda tegeera taata mukulera polisi ejja Kegayi kwata Kegayi naakola byonna kakati aganja mu maaso gaani taata waliwo kali koyogeddeko koogere waliwo kali koyogeddeko nogamba naye Morodokayi n'amukuutira kagamba kanyingidde kajja n'amugamba toka kutanda kajja tugende nziramu olunyiriri olw'17 nziramu okugamba mikwano abakyalemereddwa kubanga eriyo confusion abantu abali confused ku kigambo ky'okusasula mu banja ag'omu banka renti waliwo okusoberwa waliwo okukola n'ebibuuzo naye ekibuuzo kikomyewo ti Katonda bw'abeera ku luuyi lwaffe omulabe waffe yaani ye tunaayogera tutya ku ebyo taata wange waliwo Katonda alina essuubi waliwo Katonda ayingira mu mbeera zonna ye taggalirwa bwe bakuggalira babaggalira naye bwe bakuwamba bakuwamba naye bwe musobererwa waki wamu kati ye naalyoka akuyiyiza omanyi waliwo ekiseera wootuuka mu luzungu bagamba ng'oli hopeless tokyalina ssuubi akabi akali wano ye muntu aweddemu essuubi okugenda mu yaggwamu essuubi eri eyaggwamu essuubi amuyambe omuntu aweddemu essuubi okugenda eri omuntu eyaggwamu essuubi amuyambe olwo zero kakati mu bitabo biri bagamba nti hopeless plus hopelessness equals to foolishness. Hopeless plus hopelessness equals foolishness. To foolishness. Aweddemu essuubi bw'asanga eyaggwamu essuubi bakola bya busirusiru. Nze munnange anti obufumbo bulemi obubu. Nze munnange ate gwogenze yanobadde. Nze munnange ekyannemesa obufumbo kyekyo mwana wange jangu wano tayinza kugaa nti ddayo kubanga ye yaggwamu ddaki essuubi. Puroguramu yaffe eno ezaamu ssuubi ezza ssuubi essuubi ku Delta TV ezaamu ssuubi tiwaliwo embeera nga biganye laba esiza yaani atuukibwa Kabaka era ayitawa era atuuka atya Katonda yabeera neeseza naawe ajja kubeera naawe atulaba eyo embeera kati abalala capital baagirya okulya capital kitegeeza kufa kitegeeza kufa tekitegeeza kusaanawo kusa oweddewo kubanga capital wagirya wazza musango ng'ogiridde Katonda yakolawo yakuwa capital mugirye mubeerewo kati Katonda yabawa ekisa ky'okubeerawo nga mumazeewo capital ye Katonda agenda okutandika omulimu omujja wakategedde ako naye akabi bino byonna tubyogera obwesigwa bwo oba obwesige bwo eri Mukama bwenkana wa wakategedde ako Katonda noga nti nzikiriza twogera ebigambo bino buli lwe tubeera n'okusinza abalala tebatutegeera naye bwe tubanga tuziika ngamba Church of Anglican tubere mu kuziika olumaliriza okubuulira bwe pa muyimirire tunyweze okukkiriza kwaffe tebakitegeera waliwo n'abalala bagamba mbu tuli ku kikwate tebamanyi kye tuliko tugamba nzikiriza Katonda kitaffe ayinza byonna okukkiriza kukuli mu ki omuzungu agamba let us affirm our faith katunyweze kye tukkiriza nzikiriza Katonda kitaffe ayinza byonna kasooke tukomaawo Katonda kitange ayinza ki byonna bw'aba ayinza byonna njagala atulaba ombuulire kyatayinza mu nnyumba yeeyo kyoba otubuulira
kiki kyatayinza mu nnyumba yeeyo enkya Katonda nga bwali omulamu nsange ng'ogenze omubuulizi wa Matters Church Kato omugambe nti nze kino Katonda kyo takiyinza jangu omubuulize ku Matters Church Kato oba leero lwandi lutaaya omubuulire bwe naabisanga kiki kyatayinza luggi ki olw'eggadde lwatayinza kuggula mbeera akyekusibye gyatayinza kuwaguza gyatayinza kubeera Katonda gwe tusinza njagala mumutegeere bwe muti tetusinza Katonda asitula bizito Katonda waffe tasitula bizito naye omanyi kyakola asitula ggwe n'akulinyisa ku kizito ye Katonda tukutendereza Yesu Yesu oli mwana gwandiga omusaayi omusaayi gunazira nebaza Yesu omulokozi kubanga enkya tugenda ku kirala njagala twanguye kati neteki Katonda okyaziweza anti obimanyi weewaawo tuli kulwakumeka abakatwegata tuli ku Eseza essula ya 2 olunyi lw'17 kakati kabaka ayagadde ani olunyi lw'17 kati wooli nti awo kabaka nayagala Eseza okusinga abakazi bonna nalaba ekisa n'okuganja mu maaso g'okusinga abawala bonna n'okuteeka n'ateeka engule ey'obwakabaka ku mutwe amutikkidde engule n'amufuula Nnaabagereka mu kifo kya Vasuuti obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda nange ennaku zange ez'obulamu bwange kanyumira nnyo mu Luzungu surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life n'okaddiwa ng'obulungi n'ekisa obulaba okitegeera ensi neeyuuga n'osigala ng'olaba bulungi nakisa ne bali ne bakyawa ekyokukyayiwa temukityanga abandaba era abatulaba temutyanga kubakyawa oba akyawa kubanga eddembe ly'okwagala lirye tata musumba amen eddembe ly'okwagala lirye n'ery'okukyawa lirye naye wakati mu byombi obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda nange ennaku zonna all the days of my life at 60, 50, 20, 15 gwe gyolina obulungi naki oh my God oyo gwe tusinza mulamu laba bwasitula genda ku 18 simbiro nno mukwano gwange 18 tosooka kwengana 18 n'okuteeka n'ateeka engule ey'obwakabaka ku mutwe gwe awo n'okuteeka n'ateeka engule ey'obwakabaka ku mutwe n'amufuula Nnaabagereka mu kifo kya Vasuuti n'amufuula Nnaabagereka mukakabaka Vasuuti yajeema kabaka yamuyita n'ajeema bwe bitabukira bwe byamutabukirako kabaka n'anyiiga yamunyooma ebyo biwedde kaakati azizza awaani Eseza efolena njogera Luzingu oyogera Luganda efolena atali munnansi omugwira anofani enfuuzi kanagulula yansobedde enfuuzi ofani nkutegeera enfuuzi kubanga taata yafa ne maama yafa okaleese bulungi taata ofani kati yaani wanokaliko oyogedde captive omuwambi kati yaani ye Nnaabagereka come again Nnaabagereka ng'ava omuwambe ofani oba nfuuzi omugwira kati yaani Nnaabagereka oyo ye Mukama oyo Mukama byakolera abamwagala era abamutya taata omuwambe enfuuzi omugwira oyo yaani ye Nnaabagereka ebyo Katonda byakolera abamwagala era abamutya ebizinesi eyinza okuba kati nga mpambe ni Katonda jjagita ajjagisumula oyinza okuba kati oli mugwira olwaki nkuyita omugwira n'abalala wobadde okolera basenzeewo kati oli mugwira naye Katonda ajja kukuteeka awalala wojja okututunukira bwe banaakulabira
toli mugwira kati toli mubi toli munaku toweddeewo era muveewo bino nga nti bannange ffe tulabye olabye eki bannange nze nfuzi yange tolajana naye gwe tegeeza Mukama kubanga ebibyo yabisobola ati yabirina ati mpumba wumba akato kamanyi gwe Mukama omulungi genda ku lunyiriri olwa 18 taata tukomye wali namufuula naba egenda 18 twanguye awo kabaka n'alyoka afumbira abakungu be bonna n'abaddu b'embaga enkulu embaga ya Eseza n'awa amasaza okusonyibwa emisolo n'agaba ebirabo ng'obugabi bwa kabaka bwe bwali akatano kiri bwekiti n'olw19 lusomere ddala 19 awo abawala be baali bakuŋŋaanya omulundi ogwokubiri Molodokayi yali atudde mu mulyango bakabaka kumbagero eno abantu basonyibwa emisolo olwa Eseza omugwira waliwo akagambo kenjagala abasajja n'abakyala abatulabe abatulira esaala yange njagala tusitule level y'okuba y'omukisa omanyi kusitula level y'omukisa omukisa ne kusitula level omukisa ne gusitula level omanyi bwe gusitula nedda taata kiri bwe kiti Katonda yennyini yagamba Ibulaamu tibuli anakusabira nga omukisa nange namusabira naye atuuka ku level gusituka onoobanga mukisa Eseza was omukisa teyali na mukisa naye Eseza yali mukisa ng'abeera mu nnyumba olwatuula ku bwaki kubwa kadduluba olwatuula njogedde ki olwatuula ng'abantu babasonyiwa misolo alo waliwo byosoma noga nti mukama omwana omuwala olwatuula ku bwaki olwatula ku bwakaddulubaala ng'embaga efumbwa abantu basonyibwa embaga olwafumbibwa amasaza nga agasonyibwa waliwo abateekwa okusonyibwa olw'ekisa kya Katonda era Katonda atuwa ekisa ky'okusonyibwa n'okusonyibwa waliwo embeera eyo Katonda akusaasire nga weetaaga kisa dikuri erangirirwe naga nti omwami oyo eri ebbanja ndimusonyiye taata nange ekitwale nkyeyagaliza omwami oyo omukyalo oyo abaana be bagende basome omwami oyo ennyumba yagenda agimalirize omwami oyo bibadde bibi naye Katonda amujjanjabe n'eddagala gyeriri kanoonye sente z'omwana oyo kanoonye sente z'omwami oyo kankole ekintu kino kamutaasize wano nga Katonda ebintu avuga bivuge bwati simanyi olaba Eseza ayambala engula y'obwakabaka Katonda akozesa kabaka sonyiwa emisolo kulwani kulwa Eseza Mukama kola bulungi Mukama kola bulungi kubanga waliwo abasajja n'abakyala beetaaga okutaasibwa kuno waliwo abasajja n'abakyala beetaaga okulabikirwa kuno waliwo abasajja n'abakyala beetaaga embala y'Eseza embala ya Eseza musombo okajje okanze embala y'Eseza musombo okanze olabawo effort ya Eseza simanyi gye twatandikidde olabayo okufuba kw'Eseza tewali kufuba kwonna okujjako okwagala Katonda n'obwetoowaze olabawo effort okujjako okwagala Katonda n'obwetoowaze oluyimba 165 omanyi balugamba erinnya lya Yesu ddungi omanyi okuyimba nga tonayimba omanyi okuyimba yese munayimbako okufuba kwange kwonna tekuli mumanyi naye bwe ndikulabako ndikutendereza ekyo ekitundu kigenze eri mwenna abatulaba nga mukolera mu akeedi kuba tezinnaggulwawo ekitundu ekyo kigenze eri abaweereza mwenna ng'amakanisa gakyali maggale okufuba kwange kwonna
tekulimu ki tekulimu naye bwe ndi mulaba ndikutendereza Eseza teyamulaba wano naye walaba afuba eriyo abasajja n'abakyala abafubye taata abantu abatali ku TV nga basubiddwa enjiri no Katonda mwesigwa Katonda ki eri gwawulidde tegeeza omulala mutegeezi weewaawo kakati abeekubagiza kakati akedizina tebanaziggulawo ye tebanaziggulawo n'amasinzizo tebanagaggulawo ye tebanagaggulawo ekyo si issue nani issue ebyokuggulawo kakati nani issue kubanga era bajja kuggulawo ebyo si byange Yesu yabimanyi Yesu yabimanyi nti kinsanyusa naye wakati mu byonna gwe wooli mu nnyumba waliwo muwala wange si omukristaayo wano Stella Kasozi Nambiru era ali mu kwaya omanyi bali mu Akeedi kwavema kati ab'okwavema mwenna ati sizimanyi zonna ezo zonna kati nzogedde Avema Jemba Plaza genda yogera Avema Jemba Plaza Nalula Akeedi zonna n'endala zonna Akeedi enzigale zonna mukwano Mukama asigadde ye Mukama naye bwe baggulangawo mugende nga muli mukisa mugende nga muli ki nga muli mukisa nammwe abamaze okuggulirwawo bwe mukola byonna mubeere muki mukisa simanyi olaba wano emisolo gisonyiyibwa Eseza nga amaze kufuuka ki kaddubaale semamangu Morodokaayi olw'ekumi basebo ne banyama batulabira batuliza tuli ku nnyolo olw'ekumi mu kitabo kya Eseza essula ey'okubiri awo abawala abwe baali bakuŋŋaanye omulundi ogwokubiri Morodokaayi yali atudde mu mulyango gwa kabaka Morodokaayi yali atudde mu mulyango nga muwala wafuusaani Kaddurubaale n'Abagereka ng'ani lwaki tasanyukako bw'okola obulungi awali empeera wootuula buli lwokola obulungi kakati wano Morodokaayi aleze omwana enfuuza agireze agituusiza naye amugamba Eseza toyogeranga okategedde ako sirika sikye tugenda okumaliriza nakyo olulwo lwaki tusoma olunyiriri omeka tugenda kunyolo lwabiri taata olunyolo lwabiri esomo olwabiri tuveewo tusabe tugende Eseza yali tategeezanga yali tategeezanga kikaaki Eseza yali tategeezanga kikaaki bwe kyali newankubadde abantu nga Morodokaayi bwe yamukuutira kubanga Eseza yagondera ekiragiro kya Morodokaayi kubanga Eseza yagondera ekiragiro kya Morodokaayi nga bwe yakolanga bwe yalinga akyamulera eri abaleza abantu ne mubalangira gwe oli munaku oli kiki wajja olina kaki ne mubalangira abakola nze nakuyamba wano nakuyamba walina ki tulina kitaawo tulina nnyina tulina kiki noga naye Morodokaayi yamugamba Eseza sirika ebyokuba enfuuzi tobyogerako ebyokubeera kyekirala ebyokubeera omuwambi tobiyiranga tobyogerako ebyokuba omugwira tobiyiranga tobyogerako gwerumba Katonda akuweereyo omukisa era Eseza neyeekuuma okusirika ekimu ku bintabudde kati be baami n'abakyala abeesibyeko obunaku nze omunaku waabwe nze omwavu waabwe nze omuki kwegamba neofuukira ddala nze omuntu owa wansi waliwo bagamfu aba wansi wa ate olulimi tulina amaanyi gaalwo olulimi lutonze era ngenda nempula ku masimu kolediyozo ngoleka omanyi fe abantu aba wansi tetufiiriddwako aba wansi be baluwa levo ki waggulu ne wansi yeruwa okitegedde taata ate mujjukire waliwo kyetulina okukkiriza nti Katonda buli muntu eyatondebwa mu nsi eno alina pulaani yo
aina plan lwaki tetuwunzika ne Yeremiya kyali nayo Yeremiya esebo laba alina pulani nungi awempumzikira kakati enkya tukwate ebirala. Yeremiya essula y'okumeka ukimanyi ukimanyi era bw'oba togimanyi eyo ojja kuba onsomedde. Awo nkwagadde nnyo. Nina enteekateeka nnungi. essula y'e11 nina enteekateeka nnungi. Osomye essula y'e11 nina enteekateeka alina enteekateeka ki ennungi. Buyiyo yange gwe mukwano gwange alina obuzibu asobeddwa bizitoye bikalubye olaba tolina gy'ogenda. Kwegamba kubanga Katonda alina bw'alaba ennaku zaffe. Sooka onsomera olunyiriri olw'14 Yeremiya 11:14 agamba atya? agamba bwe wati agamba 11:14 kale gwe tosabiranga bantu bano so tobayimusirizanga kukaaba newankubadde okusaba kuwaabwe kubanga siribawuliriza bwe balinkoowoola mu biro bwe balirabira ennaku. Nga tetunnagenda walala Katonda agambye obutabawuliriza. Katonda agambye obutabawuliriza. Bw'oba ampuliriza olina obutali butuukirivu tuyinza okukulangirirako ensi n'eggulu naye tukulangirirako mpewo. Obanga waliwo obutali butebenkevu wakati wo ne Katonda wo tukulangirirako mpewo. Sooka olongoosa olugendo lwo ne Mukama. Enkolagana yo naani? Ne Mukama Katonda wo. Olyoka onyweze. Kaakati olwo n'ogenda okusaba ng'essaala zo zikola ki? Zituuka. Eseza yalina enkwatagana naani? Ne Katonda. Ne bwankubadde ebirala teyabisaba Katonda yamuyira bwemwezi. Lwaki ggwe takuyiira? Naye kuyiira sooka olabe enkolagana yo naani? Ne Katonda wo. Yokaana essula ey'omwenda essumiro lwa 3:5 Mukama tawulira ssaala z'ababi. Essaala z'ababi nno oyinza okusaba n'okusiiba n'osiiba n'olya n'otolya n'aluusa nezikuluma naye ng'osabira buki bwereere. Okufubako nga kwaki kwa bwereere. Esaawa oziraba. Abatulaba abatuwuliriza Mukama yeebazibwe nnyo. Tubadde ne Reverend Erisa Mayanja bannange ebirungi biggwa byokya naye nkujjukizamu nenkyali wano era taata kankusabe mu ngeri eno yennyini osiibule kubatulaba era kubatuwuliriza n'oluvannyuma otusabire. Mukama yebaze. Mikwano mwenna tusigala tubagamba ti Mukama asigala ye Mukama. Oba twogedde bingi londamu kimu kyokka ekigamba nti Mukama bw'abeera mu lukuyi lwaffe omulabe waffe yaani? Katonda affe omungi ow'ekisa tukwebaziza nnyo nnyini. Okoze bulungi okutuwa ekiseera kino ate kitwongere. Njala kusitula abaddu bo n'abazaana bo abalala batulaba abalala tebaliwo naye buli muntu okusobera kwe mulabirire tukwegayiridde. Kubagiza abafiiriddwa liisa abayala yambaza abali obwereere. Sanyusa abeetaaga okusanyusibwa. Gabirira abeetaaga okugabirirwa. Situla abagudde. Mukama aluwa abalala nga bali mu nteesa ez'enjawulo bateesaganya ne bannaabwe abalala babanja abalala babanjibwa. Enkolagana n'enteesa bibeerewo. Taata beerawo tukwegayiridde. Amen. Tukomekereze ebigambo bino nga tulaba obuwanguzi ng'obutukoledde. Totutwala mu kkemewo naye tulokole mu bubi. Tunuulira abaddu bo. Tunuulira abazaana bo. Liisa abayala yambaza abali obwereere. Oyo omukyala akaaba omusangula amaziga. Omwami oyo essuubi limuweddemu situla essuubi mu ye. Taata oba abalala bonna amakubo gazibye naye teme ekkubo awatali kkubo. Mu buli mbeera ekonomi teme ekkubo awatali kkubo.
mu makaago okuteesa kugaanyizaawo okuteesa, okusonyiwa kugaanyizaawo okusonyiwa, okwenenya kugaanyizaawo okwenenya. Naye mu byonna enkolagana yaffe naawe ebeera ey'ekitiibwa, kubanga mu kutya Mukama balina okutegeera okulungi bonna abakola bwe batyo. Tuwaddeyo dereta, TV management yonna otuwa ekisa, tuwaddeyo obuweereza bw'ekkanisa ya Katonda. Tutandikire ku Martyrs Church Katwe, tugende e Kasubi, tugende awalala, Obulabizi bw'Ennamirembe, Obusaabalabirizi, ekkanisa ya Katonda yonna ekola omulimu. Tuwaddeyo abaweereza ffenna wakati mu bigambo ebingi n'okusoberwa, era buli muntu mugamba nti mu lockdown eyo gy'oli labirayo omukisa, era Katonda atuwe pulaani empya etusitula okuva we tuli nga tweyongera mu maaso, si kudda mabega wabula kweyongera mu maaso. Atuwa okwolesebwa n'okukola obulungi. Tulwanirire Mukama gye tutali, nga bateesa nga batudde, amannya gaffe gasikuleyo taata, gasikuleyo, kubanga eriyo amannya g'abantu bagayita, abalala bali masavu bakowola amannya g'abannaabwe, bagala bawongayo. Mukama taasa nunula obulungi bwonna ekisa birabike. Omukisa gwa Katonda yenna byonna, Kitaffe n'Omwana n'Omutukuvu bawambate busanyuse kaakano n'emirembe n'emirembe. Amina. Abatulaba era abatuuliriza ffe abaweereza abo ab'olunaku lwa leero, Mukama abeere nammwe. Tubagaliza ekisa kya Katonda. N'Amayanja kuteesa Ruth, amina, muwala wange ne famire ya Mayanja yonna, Mukyala Mayanja n'abalala mwenna tubaagala nnyo. Mukama akole bulungi. Oweekitiibwa Dr. Lule Gasta Ntake, tweyanzanya olwa puroguramu eno. Mukama yeebazibwe. Ntumira abakadde baffe bonna, taata Reverend Emmanuel Rutaaya, taata muganda we yakutumidde. Mukama yeebazibwe. Weewaawo, Mukama yeebazibwe. Bimuwambye olw'ekisa kya Katonda. Venerable John Gita Kavuma Sabadinkoni w'Emmengo n'ekitongole ekyo n'ekyabuulizi b'enjiri, taata omulabirizi gw'olina okumutumira awo. Kadde wange taata omulabizi Obulabizi bw'Ennamirembe. Amina. Reverend Wilberforce Kyoluwalira awamu ne maama. Mukama yeebazibwe. Basikadde bange basabadiikoni mwenna n'okusinga sabadiikoni w'Ekazu. Weewaawo sabadiikoni we. Emmanuel Kenneth Wanyana ne family. Ne mwenna mikwano gyaffe mwenna tugamba nti Mukama asigalenga nga ye Mukama. Saabalabizi w'Ekkanisa ya Uganda. Be blessed. Amen. Musibe bulungi. Mweraba.